Mukama yebazibwe nnyo Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church Kirombe Luzira, Kampala, Uganda. Kwebaza wonna w'osinziira okundaba n'okuwuliriza ebyawandiikibwa. Omanyi engeri Mukama gye yayita mujjajja w'abakkiriza Ibulaamu. Kale katugende mu ssuula 12 mu kitabo eky'olubereberye tulabe bwe byatandika. Awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti, "Vva mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene, era nnaakuwanga omukisa, era nnaakuzanga erinnya lyo, era beeranga omukisa ggwe. Nange nnaabawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga nnaamukolimiranga nze. Ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweebwa omukisa." Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulayimu n'atwala Salaayi mukazi we, ne Lutti omwana wa muganda we, n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abantu be baafunira mu Kalani. Ne bavaayo okuyingira mu nsi y'e Kanani. Ne bayingira mu nsi ya Kanani. Ibulayimu n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo kya Sekemu awali omuvule gwa Moole. Era Omukanani yali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulayimu n'ayogera nti, "Ezzadde lyo ndiriwa ensi eno." N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama eyamulabikira. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri. N'asimba eweema ye e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebuvanjuba, ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama, n'akaabira erinnya lya Mukama. Ibulayimu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo. Ne wagwa enjala mu nsi. Ibulayimu n'aserengeta mu Misiri okutuula omwo kubanga enjala yali nnyingi mu nsi. Awo bwe yali ng'anaatera okuyingira mu Misiri, n'alyoka agamba Salaayi mukazi we nti, "Laba, manyi nga ggwe oli mukazi mulungi okulaba. Kale Abamisiri bwe balikulaba kibaliva boogera nti oyo ye mukazi we, era balinzita nze, naye ggwe balikuwonya mulamu. Oyogerenga nkwegayiridde nga bw'oli mwannyinaze, ndyoke ndabe ebirungi ku bubwo, n'obulamu bwange buwone ku lulwo." Awo Ibulayimu bwe yamala okuyingira mu Misiri, Abamisiri ne balaba omukazi nga mulungi nnyo. N'abakungu ba Falaawo ne bamulaba, ne bamutendereza eri Falaawo. Ne batwala omukazi mu nnyumba ya Falaawo. N'akola bulungi Ibulayimu ku bubwe. N'aba n'endiga, n'ente, n'endogoyi ensajja, n'abaddu, n'abazaana, n'endogoyi enkazi, n'eŋŋamira. Mukama n'abonyaabonya Falaawo n'ennyumba ye n'ebibonoobono ebikulu olwa Salaayi mukazi wa Ibulayimu. Falaawo n'ayita Ibulayimu n'ayogera nti, "Kiki ky'onkoze? Kiki ekyakulobera okumbuulira nga ye mukazi wo? Kiki ekyakwogeza nti ye mwannyinaze, nange n'okutwala ne mmutwala okuba mukazi wange? Kale kaakano laba mukazi wo, mutwale weegendere." Falaawo n'amulagiriza, abasajja ne bamuwerekerako ne mukazi we ne byonna bye yalina. Katukomawo, tujja kudda mu ssuula 13 tulabe ebyaddirira.